obadde okimanyi bulijjo nti Mayiga bino byonna ebyakatikiro byonna byakola kitimba mu luggya naye Mayiga ayagala kubeera president wa Uganda. Kati kankikuwe mbadde mayi mukuma ddamula yalondebwa Ssaabasajja Kabaka eyo ddamula tafaali kulinnyako bulinnya. Kati kankwe Mayiga omutuufu omutegeere kala ya Mayiga entuufu bano yamadde bonna gye batamanyi. Mayiga be basajja abaasooka ttiimu ya Mayiga Nambooze ne Segona gye ttiimu ye yasooka okuba gavumenti ng'eyagala change ng'era neena n'ebigendererwa eby'amaanyi ng'ekosezza Mengo ng'ettafaali kwegenda okuyimirira okukola ebyo. Mayiga nga y'omu ku bo. Era gavumenti ng'abantu bakyali ku kino ekyokugamba nti gavumenti yatuwa emirembe gy'okwogera. Bwe manyinza okugamba abantu abaatabangula eddembe lye bayita ery'okwogera, Mayiga y'omu ku bo. Bano banne baali bagenze mu byobufuzi, Nambooze asakisidize mu bwa MP, Mayiga gundi asakisidize mu bwa MP, bo bakubira eno ne kati gwe jangu okubire mu ki mu Buganda. Eno ttiimu yali nteeketeeke. Era nkugamba nti oyo Nambooze n'amala ava n'omumuma akalulu. Ojja musanga Mengo ng'ali ku gufu ogunene. Abo baabikolerera dda. Balukwago bonna babala bya bukulembeze. Tebagamba nti Lukwago mukwano gwa Besigye. Tebakikulimbanga n'eddakiika n'eki. Nali manya agenze era abasajja abamu kubasinga okuba n'emikisa mu nsi ono muyita Lukwago. Lukwago abadde mmeeya wa Kampala okumala emyaka gyonna. Ekibuga ekiba kyetaaga kwetereza nga baleeta Jennifer Musisi ng'agugumbula abantu Lukwago ng'asigala wali ng'ali kiriini. Ngasigala abantu bamukola ki ngoyagenda kabaleeta Kisaka ye Lukwago akola kimu kwa bane muve ku bantu naye nga bebakola bwe bimala ani we biwa credit. Export TV to the world. Basebo ne bannyabo tubalamusizaako nnyo bakadde baffe abeekumira ku Export TV mukola kyattendo yonna gy'oli mwababutema mulwo bano abaana ba TikTok banyumira nnyo batematemamu naawe tematemamu oteekeyo amawulire geeyongere gatambule. Leero bankuyitewe bangambira Musumba kuba leero style gye tugiddemu Robadoba style sooka obuuze kuba kulaba. Abalabi baffe bonna aba Export TV balamusizaako nze nno mbalamusizaako bulinnya lya Mukama waffe Yesu. Fena tusaanikira mwebala emirimu gye mukola twebaza Katonda kubanga muli balamu abafunye ebizibu bibeerawo bitambula mu bulamu naye bw'oba ofunye ekizibukiriza nti olwaleero olusozi we luli ate enkya waliwo akayiringito ate naawe ali mu kuyiringita kimanyi nti ate gy'olaga waliwo olusozi so tutambule nga tweteeseteese tusobole okubeera mu mbeera eno etambula zigizaga. Mukama bampeera omukisa. Olwaleero tulina ensonga ezikutta akati ensangi zino mu midiya buli wamu wogenda. Katikkiro yabeera kabaka wa Buganda ow'ebweru oba mukuumaddamula. Olwaleero gwe tulina ye mukulu Charles Peter Mayiga. Abaana balina kye baamugattako kye tutakakasa oba kituufu nga tetunagenda mu maaso oba bituufu oba si bituufu. Mayiga omumanyi ngaani kiki omumanyiko ye ng'omuntu era gw'otegeera ddi Mayiga? Ebitono bye nyiza okuba nga mmanyi ku Mayiga mumanyi nga Katikkiro wa Buganda. Ekyokubi mumanyi nga lawyer, omulimu gwe nga lawyer, omusajja era omufumbo w'abaana n'ebisigadde byonna ebyo byenyiza okugamba bye mumanyiko ebitonotono. Abaana bavaayo ne bagamba nti saawa ya leero olw'embeera Ssaabasajja gy'alimu ku midiya ako tubeera okwo nti Mayiga kye kizibu kya Buganda olwaleero. Statement eyo oyinza gimulungula otya? By the way, era tubadde nnyo nga tukola programu wano nga tugamba bannayuganda nti wano wokka mu Buganda abantu batamanyi mapensa gaabwe. Oli waakera nkya nagamba nti because of obulwadde obutawaanya Katikkiro oba neki Katikkiro is the problem of Buganda. Mbu yalya yanyampa biki ebyo byonna babikola olwa targets endala naye olwaleero ffe katubayambe kubanga ene Export TV yaffe tujja no tuwa endowooza zaffe ne tulabula abantu tubategeeza. First of all tusooke tunuulire Mayiga background ya Mayiga. Mayiga mu bintu ebisinga be bamulowooleza namu by the way abasinga okwogera ekyo kati kanjogere ku baani abagaa nti munyampi neki be bamu abantu bamu aba people power. Togamba abafe mugamba nti abafe bagamba naina makulu sina side naye kati mmwe abatambula ne mmwe aba people power mmwe mugamba Mayiga nti ki naye kati kankugambe kati nze kalwayo kankwe Mayiga omutuufu omutegeere then ngenda nakwogera ng'omusajja wa Katonda wa Bible egamba nti ffe tumanyi okulaba mu byama by'abantu wadde ffe tebasobola tulaba kati ngenda kukuwa ne Mayiga omutuufu ng'ogyeko ono Mayiga gwe bayita Katikkiro
asukkawo ku bwakatikkiro leero kankikuwe nti obadde okimanyi bulijjo nti Mayiga bino byonna ebyakatikkiro byonna byakola kitimba mu luggya naye Mayiga ayagala kubeera pulezidenti wa Uganda. Kati kankikuwe eyo ddamula ttafaali kulinnyako bulinnya kati kankwe Mayiga omutuufu omutegeere kala ya Mayiga entuufu bano yamadde bonna gye batamanyi. Mayiga be basajja abaasooka ttiimu ya Mayiga Nambooze ne Segona gye ttiimu ye yasooka okuba gavumenti ng'eyagala change ng'era neena n'ebigendererwa eby'amaanyi ng'ekosezza Mengo ng'ettafaali kwegenda okuyimirira okukola ebyo. Mayiga nga y'omu ku bo. Era gavumenti ng'abantu bakyali ku kino ekyokugamba nti gavumenti yatuwa emirembe gy'okwogera. Bwe manyinza okugamba abantu abaatabangula eddembe bayita ery'okwogera, Mayiga y'omu ku bo. Kubanga abaana abo baavayo ne boogera. Ku kiseera eyo baakiyitanga mambo bado simanyi bwe baali bakuzadde baali tonnabaawo. Wali woline nga tolina magezi. Mambo bado. Baakuba mambo bado. Gavumenti n'etuuka okuvaayo n'ejjawo na buli kimezi ekyogera ku byobufuzi. Nga bani abakulembedde luutu eyo. Mayiga, Nambooze, ne Segona. Nga bakozesa Buganda. Ng'ejjinja mwe bakoze butya mwe bayitidde kwe beesigamye ng'empagi. Era nga bakozesa ebintu ebimu byekugamba bulijjo nti omuntu ayingira ebyobufuzi aba ayingidde obulimba. Nga bakozesa ebintu ebimu tuzze twagala federo kumbe si gye baagala balina ebibalo byabwe ebiki ebirala. Mu pulosesi eyo bamala n'okubasibamuko katono bava mu busibe obwo. Tulaba ebbanga eryo lyaddako waliwo nga bakatikkira abaabangawo by then abo bajjanga ne babaawo. Then ne tuokatola omusajja gwe bayita ki Mayiga. Kati kankwe Mayiga omutuufu omutegeere. Mayiga yali musajja mudigize eyenywera kengera ng'adigida bulungi. Mbadde mayi bino bye bamuleeta nti jangu obeere omukivulu namulako ekya Winnie Spice Diana bamuleese ng'okuwa omukolo ekitiibwa. Kati abantu bemanyi abadigize obulungi benyinza okumenyera bali babiri. Mayiga ne Gilbert Bukenya abo bayita ku mukolo nga totadde ekomere teekako endongo. That's why ndoza katikira ze yefuga bwefuzi naye ojjukira abaana bamuyitanga amanyi okuyingira eddiino n'abyebyamu. Ojjukira omwana yamukkuba muziki nga yambadde gundi eno ekoma eno siri tegunyuma. Ojjukira omuziki gwe yakuba yali nani ne Nwagi ne baga katikira abadde atya oyo yeye. Era bwe bamuyita okuva mu ebyo nga bamaze omupreparinga Buganda yali eteeseteese Mayiga ng'emuleetanga peesa ng'eritegedde obwakya kabaka bamuwadde platform. Era Mayiga bwajja okubeera katikkiro wa Buganda kyenjijukira obulungi bwe mbaseerabidde abaana ba komenti bajja tubulya yakola n'akabaga akasiibula bakyalibe n'agandoza tunywe ogusembayo tudigire olukola lutya kubanga Ssaabasajja akoze eki ampise naye gonna yali ki ddaala pulaani. Ng'omulenzi bamaze omulaba mu value okusinziira ku lutalo yali akoze okulembera kwe yali akulembedde okunoonya change bamuteeseteese. Bano banne baali bagenze mu byobufuzi Nambooze asakisidize mu bwa MP Mayiga gundi asakisidize naye mu bwa MP bo bakubira eno nemaga kati gwe jangu okubire muki mu Buganda. Eno tiimu yali nteeketeeke era nkugamba nti Nambooze n'amala ava n'omumuma akalulu ojja musanga Mengo ng'ali ku gufu ogunene abo baabikolerera dda. N'omala omusula mu mukono municipality ne musula Nambooze ojja musanga mu Bwakabaka nga alina ogufu bwe guti akajjadde kubanga baazimba dde Ntebe zaabwe gye ziri. N'owepankira ku Segona nti omuggyako obwa MP eno bakyamuleseyo lwa nsonga akyakola sayidi eno naye nga neena alina ogufu kubanga bo baabikolera ddala. Mayiga yali eno ye munnaabwe bwe baabasiba Nambooze ebyo birwadde byayogera byonna yabijja kweyo oluutu gye bakola ki gye babasiba mu ebyo. Nzikiriza soka tupozingeko tuyiseewo bano spin njaga tugende nani stop bano bakama baffe kamba gyo bonna lumu tugivuge lumu. Oli ku expert manya soda twakoze ne abbe aba Erushadai enamba zabwe ziri awo bo gwabwe gwa kutambuza sente bazijje gye bazijje ne bazitwala gye bazitutte yonna gy'obwagadde okwetolola enseno yonna tebalina gye batatuusa sente ba inboxing bakolere services enjawulo naddala gwali mu South Africa ebyokusindika n'okugjayo biki beekwate aba Info Trust Mataka
bagagula bagatunda balina amagezi ag'ekikugu bagaba okumanya ebisinga ng'oyagala okumanya bino byenjogerako olusibeera bitono lw'obudde naye bw'obakubira bakubulya services zaabwe zonna ne bagaziya kati bo bannaffe aba Salam Furniture babibajje nabo bakubireko basangira mu kibuga Kireka mwabekireka w'okiguze wonna bakikuleetera free delivery mwe babawadde buwi mu dduka embiro okusibwa kwa Namboozi byonna yali ki kwajja n'ebirwadde kakati nkugamba Mayiga bw'amala okuyingira Mengo okufuuka Katikkiro wa Buganda Mayiga aleeta programu mission ayanjula mission yejjukira njagala okutegeeza Kabaka abeera muntu ayindosinga ebiteeso naye Kabaka tateesa Kabaka ye yeeberera eri mwabagezi nomuteesa nomuleeta ye n'ateekako muki ne baga Ssaabasajja asiimye kati omugezi ono wajja ajja ne manifesto ye plan ekigambo kye yakulembeza nakyo bannayuganda kye batavunula n'agamba nti nze nzize Buganda egende kuki ku ntikko Buganda kuki sije ekigambo kye Buganda ku ntikko nakati akyogera lunye si wakyogera buli wayogera ebigambo bisatu kiteeka ko Buganda ku ntikko kati nyala kubuuza ekigambo soda genda okole onoonyereze muno Uganda mulimu obwakabaka obusinga obwa Buganda wadde Mayiga nga tannajja bw'agamba nti Buganda ku ntikko ategeeza ki ng'ategeeza nti Buganda egenda kuddamu yebbulula eddemu efuge kubanga Buganda eyo gy'olaba yali efuzeeko muteesa mayi okireeta omusajja ono kuzza manifesto agisomye naye olw'okuba nti abasajja bonna abagezi bakweka ebintu omuntu atasobola kukivuunula nabga nti Buganda enedde ku ntikko let the Baganda take over eno season yaffe ye mission ye era akwata abagezigezi ekizibu oba ku DC advantage wenjiraba Mayiga akwata abagagga kubanga amanya nti abagagga bano bakulu nnyo Mayiga akwata abagagga b'e Kampala kubanga yali musajja amanyiddwa abayita abayingiza obwaki obwakabaka naye jjukira Abaganda balina ekizibu Abaganda balinga mayembe amayembe tegakola ddiiru wegatakola ki Abaganda bonna bano abawansi bano abantu ba bulijjo bebokka abakolera Mengo nga tebalina interest naye abagagga tebasobola kukola omugagga yategeera ekintu woyita kiwundi wano bwoyita kirumira noyita ham noyita simayirubega noyita nsobulya nti manya ga Abaganda naye buli w'omugamba ekintu kyonna obwongo bwa business bwamukwata ate kukubuuza tugenda kufunira wa ayita abagagga bonna ab'e Kampala bateeka mu business eno mu manifesto eno tukwate Buganda tukiteeke ku ntikko kakati abagagga bano batandika project tujja kwogerako project entono ezimu tujja kwogerako kuzaakola obulungi n'ezaakola obubi project emu gye bayita ki Taffaali ettaffaali lino lyasooka ne likomyawo okuzimba ebintu bino nga Mayiga kikyayagala okukola Mayiga bamuwadde territory ya Buganda ajakise bwati ye marketing eri ensi ki yonna nti mundabe kyenkoze Buganda nsolo kikola ku Uganda ki yonna Mayiga n'abeera successful ettoffaali yalinona ne mu basoga that's why n'okutuuka olwaleero nkyayina doubt nga nkyakkiriziganya n'abantu abagamba nti teri muntu eyokya Masiro nkyakikakasa nga nzikiriziganya n'abagamba teri muntu eyokya Masiro yali plan mafias kazannyo tukole ekintu ekigenda olabika kubanga Amasiro kujja kwa Masiro kwazimba ebizimbe bimeka Masengere siko yagwera kire byali byasigadde obote byayona siko byagwera yali manduso akabadi kabate kakoze kakati nkugamba Mayiga amala okwetunda atandika okunoonya ettaffaali ne mubalugwala engeri gy'odira mu lugwala tamanyi Luganda n'omunoonyamu ettaffaali ng'onoonya lya Buganda n'ogenda mu batolo n'okola ki nga kikyagenza kukola atuuke everywhere ng'akozesa ki Buganda ng'erese pesa lino lituuke buli wantu wonna lyemulise ensi yonna erikole ki n'ava ne mu ggwanga lyo n'agenda ne mu ggwanga ki eddala era gavumenti eno basajja bayaaye kakati Mayiga gwe nkugambye nti yatandika movement ey'okukyusa ey'okuleeta change Mayiga addayo atandika okwefuulanga mukwano gwa president lwaki Mayiga kye yali abala Mayiga si mukwano gwa president naye kikyabala bw'oba onookola ebintu byobeere successful kino ekisajja ekikadde tekiyinza kukulemesa kuyitamu kifuule mukwano gwo obeeko by'ojjayo era oyongere weetimbe ne bagamba Mayiga ajjeyo ebyapa ebyali byawulyayo Mayiga ajjeyo Mayiga n'akola ne statement yamuvumisa abantu ne mbatunuulya ne nga ne bannayuganda singa emitwe gino gikola Mayiga n'akola statement n'agamba nti bannaaye tetusobola kompeyalinga Museveni na Obote tetuganyi gavumenti eyinza okuba etukoze bubi naye tetusobola comparinga gavumenti ya Museveni
neyaki neyobote why obote yakeera ku machanga abaganda benyini bamu influencinga nayingira obwakabaka ku biseera bya Muteesa obote n'amaliriza ng'ekyamuli mu mutima gwe nga Buganda emaze n'okumuwa omukyala ne bamuyita yalina muko ne bamwana omukyala gwe bayita Obote Miria Kalulu Obote omwana omuganda ne bamumuwa ne bayimba n'okuyimba ku street twagala Obote nga sente abo baki baganda ng'era waliwo n'omuganda yaliwo ng'alabye nti omusajja ono atuyingiramu naye sitali naffe omuganda oyo ne bamugoba ne baanirizaani n'amaliriza mu bigambo by'Obote n'akamwake ng'agamba nti omuganda omulungi yakoze eki yafudde era Obote yagoba kabaka si kugamba nti ajjewo obwakabaka nene kabaka yamunoonya kabaka n'abula bubuzi n'akola ki n'asomoka n'agenda ebweru eggwanga n'okuttira ddala omutwe ogukola Obuganda si kwekoma kwekyo kyokka n'amulumba n'Ebungereza gyakola ki kyova saagala bazungu kubanga yali musirikale w'abazungu be baamulyamu olukwe adduse kunoonya buyambi gye bali Obote n'amuttira eyo yajjawo gundi emutta influence abo bazungu abo boolaba beefuula batwagala ennyo tu bw'amala okufa Amini yali omuduumizi mu biseera ebyo bw'amala okuteekinga ova eggwanga lyaffe lino akomyawo njole ya kabaka mu byonna okubuddiisa abaganda baddemu naye bamuyimbeko yaleeta mulambo abaganda ne bazina amazina baleeta omulambo naye olubiri luli olwolaba wotuyita wali wasigalawo majeege bino byonna bala Museveni abaddiza byali bisigadde byaki atenga yennyini yakulimbiramu operation yali wali n'abalaganga omusajja oliwe yali omubi ennyo naye nga yakulembera ki kubanga abaganda balina ekizibu kimu babakozesa bukozesa buli ajja bakozesa nga bwakola atya kugambe linde pesa lya Mayiga bwe lijja limanya nti bw'oba onookola ebintu byo byonna bikulamire bulungi ng'omuntu alina vision si bano bamuliika baani bonna abaali bajja njagala federo abaleetanga singa abasajja balwako ebbanga ono bajjebbi no yali Samuel naye muliika singa muliika yamala emyaka 15 ku bwakatikkiro singa Buganda teriiwo nkubuulya kino niyo omusajja Dani Muliika singa teriiwo oyo yali agivuunise kakati omusajja ono bwajja olw'okuba alina manifesto ye agiraba Mayiga musajja muto Museveni mukadde omanyi Museveni bamala musaidiezi bamubala okufa obufi kirwadde kimutegula agende kati Mayiga musajja muto tayinza kwerega n'oyo kakati lulya Mayiga akibala nti kakati omusajja ono nina muliraana okujjayo ebintu kubanga ye Mayiga kyagezaako okutegeeza Uganda nti mundaba we nakola ebintu bwe biti tageti ye yes tageti ya Mayiga to manifest himself to Uganda nebirabika utegedde yayina kyabirudinga Buganda eri mu kubinga pesa nyo le bayita Mayiga that's why Mayiga amaze emyaka mingi nga yekatikiro wa Buganda nemwogera gwebabuuza Katikkiro tawulya baffe tawulya byomwogera eno dino pesa ye yali mission kakati tu bw'amala okumaketinga kino waliwo ekijja obuzibu ne bujja era kati buno obuzibu bujjidde Mayiga ne butuko okuba mu mission efiirawa disadvantage wejjira Mayiga okozesa abagagga bano abagagga nakugambye bo tebakolera ate Mayiga yeerabira abantu bawaki bawansi ye wakozesa bano abawaggulu ate abawansi n'abeerabira bawansi abalowooza ku ttaffaali lyokka ku liso nate teyalowooza kuddayo jjukira abantu bano abawansi bakola nnyo ate nga baakola kanoko kake yasuula mu bibalo bye manifesto eno erimu ekizibu kimu nti abagagga bwe bagivuga abagagga batuuka okimanyi nti abagagga balowoozaako n'okuddira olubiri olwo baluzimbeko amaduuka wakiwulirako ekyo tokiwulirangako pulaani yaabwe nemu ku pulaani zaali zakuddira olubiri olwo lwetoola bizinesi eyo nandowooza yabagagga be yakola ki be yaleeta bayinza kujja ssente era allegation zitandika okufuluma nga buli muntu yenna yali kakiiko k'ettaffaali obugagga atandise obufunanga afumula enfu kubanga bano tebayingira era that's why katutandise okufuna entalo right now nti wooleeta abagagga mu system olw'okuba bo babbi kakati tugenda okusanga ba betwalowooza nti ba baali bazze baali bali ku Buganda bagiwe ttaffaali agenda tuyambako biki ba kati bakayanira ttaka kigo n'atwala ne baffe mu mbuga why omugabo gwe babagambanga zino embuga za kizonna z'owulya batunze biki byonna abagagga we baziguze eyo yali mu mission yabe kubanga abagagga tobakozesa nga tebalina bafunira kati babbye ebintu bya munga abantu bagenze okulabuka ng'ate Katikkiro afuuse omubi naye si mubi naye gundi eno pesa lye yabalamu bubi
ne bata bano kwa boto bakozanga tabalina kye bakola kye bafuna batuse n'ekiseera Mayiga n'akola ekintu kati kagambe waliwo Mayiga ekintu kye yakola ekigenda okuweesa President Museveni akalulu. Museveni alinze mu 2026 ensobi emwe ya Mayiga yegenda okuweesa Museveni obululu. Jimbuuza ensobi ki? Era nywe mbadde nzijaawo. Ensobi Mayiga gyakola adda ku banaku abasembayo wansi, addira omuntu amaze emyaka 8 ku ttaka aleeta simanyi be bayita kyapa muki kyapa mu ngalo, oddira omuntu ekisooka bwozze ku ttaka lye osoose n'olitemako n'omuwaako erimu ng'olimuweredde mu kyapa abadde ne eka etya emu omuwaddeko half acre in title nene title gy'omuwadde ya liizi myaka ameka 4 oba 6 jukira amasanza amazewo emyaka emeka 8 nga ali ku eka namba kati gozzo omuwadde emyaka emeka 4 abantu ne bategeera obubbi obwo kati president omugezi buli nsobi abantu gye bakola president mwajja ekiramu oyo omusajja ayina emikisa sigitegeera wano joli abalamu badde bamutwala Kyagulanyi nga amutwala covid n'akola atya najja kati mu 2026 epeesa lya Mayiga ligenda kuyamba president agenda linyiga ono omusajja omuli ono gwe bayita minister Mayanja owuli ebyo byayogera eby'ettaka omuli ebyayogera mu 2 bakyatere sebuteze fayiro 2026 oyo agenda kuvaayo agambe nti buli munaku yenna abadde agoba ku ttaka ndikuddiza akalulu konna bagaye nti bakongerani awatufugewo emirala 7 oba kati n'akalala kennala bakaali kamwanyi kaali kajaawo nga tugenda mu kalulu kibikya omusajja ayina emikisa kati Mayiga wakola ensobi eyo etandika okumuvumisa kati lwaki Mayiga afuuka omunyampi wawaaga abantu ne batandika omulabamu nga tufuna ekikangabwa ekigwawo nga kimaluse mu Buganda kubanga mu Buganda twali tutegese bulungi pulaani yaffe nga pulaani erimu abasajja akulembedde Mayiga tulinawo amapensa agali ku substitute balukwago bona babalabya bukulembeze tebagamba nti Lukwago mukwano gwa Besigye tebakikulimbanga nedakika neki nali manya agenze era abasajja abamu akubasinga okuba n'emikisa mu nsi ono muyita Lukwago abadde mmeeya wa Kampala okumala emyaka gyonna ekibuga ekiba kyetaaga kwetereza nga baleeta Jennifer Musisi ng'agugumbula abantu Lukwago ng'asigala wali ng'ali kiriini ng'asigala abantu balimukola ki ng'oyagenda kabaleeta ekisaka ye Lukwago akola kimukwa bane muve ku bantu naye nga bebakola webimala ani webiwa credit ani gwe bawa credit mmeeya w'ekibuga si Lukwago bakisaka bene bakolera ani Lukwago balowooza nti bamunyigiriza kumbe bamuteeka ku ki bamugatta wamu n'emitima gy'abantu kakati wulira tufuna ekikangabwa ky'omusajja gwe bayita Bob Wine eyajja nga tetumulina na mu pulaani Robert Kyagulanyi afuluma from nowhere from ghetto tufuna omuntu ate nga Muganda ate naye yagala kwesa pensa lya Buganda kuba Muganda agenda okujja okugwa mu system nga system erina omuntu waayo bayina omuntu waabwe gwe bamazimbye bamubuildings kati Kyagulanyi agiraawo ate naye ayagala tukole ki ajabe kukutirizeeko ayagala endorsement kubanga agijjewa nga Muganda baida n'ekyo yogedde bwe tuddayo emabega mu mwaka gwa 2017 nga ajja okuwangula by election yagendako mu Democratic Party ne bamumma kaadi n'ava mu Democratic Party n'agenda mu FDC ne bamumma kaadi n'ajja independent n'awangula kati Kyagulanyi yeemeza yeki kimererezi naye kyetaaga endorsement mu buki Buganda kubanga muki Buganda naye Buganda gwe gyolowooza nti ebadde yeebase eyina pensa lyo lyekola ki bali akwata empola akola ki atuuka wala ekintu baga tukiri empola gudwe naffe abasajja bano bali babiri kubanga lunaku lumu nja kubuulira about Besigye Bob Wine ne Muhoozi tujja kukola programu y'abantu bameka Besigye nze namwagala nnyo naye Besigye nakizuula oluvannyuma nga teyayitibwa kubeera president yali mutandisi wakulaga abantu nti gavumenti esobola okuvuganyizibwa yali ateekateeka mu Bayibuli tumuyita Yokaana muteesiteesi yatujja kafu ku maaso kisoboka naye nga si atutuusaayo era tasobola kubeera president wa Uganda ate Muhoozi naye tujja mwogerako kaka tuli soda mbadde ekyakugamba ku jeno nga buli kimu musaayi kitambula malidaadi jeno atuwaka kawolo kali ke waŋŋamba nti Bugembe yagambye ekkanisa ya Yiga bagifule theatre singa ajja kagambo kyaki ate kagambo theatre ne jeno senga atuyamba katwita ke n'akateekako entertainment wati kanyuma kakati ulira soda Bob Wine bwajja
agwa mu system enzimbe naye ng'ate naye ayagala awo wenyini abakola ki wajja weyesigama ate tu Bobi Wine kino kyokka nze kyenkugamba bulijjo nti era kyenjo okugamba nga nkusomesa engeri okusituka kwa Bobi Wine okuli okw'omwendo na bubonero bumeka obuli ku Bobi Wine obulaga nti ddala omusajja ono yali president na bimeka ebigenda okumulemesa obwa president. Ekimu ku byo Bobi Wine bw'ayingira mu system bw'asoma system n'agitegeera tamanyi kuddayo kukwasa abantu kugamba omanyi waliwo okutuuka n'okwasa abantu engeri nga tebakyalina ngeri gye bakwejjako nga mu buli mbeera balina okusemba unless nga bakunyonyodde kye bakwese talina eyo gundi ekyamulemye okubala omuntu omwenyigako otya kubanga abantu obwepapatikako otya ne banoonya bye bakwekwongolera nga tebalinaawo ye kyakola kiri kimu wabeeremu ng'entunuka weebale nnyo ate ye kyakola kiri kimu alabisa baki bw'olabisa omuntu omuwe ekyokwewozaako otegedde kati Bobi Wine akyabuluddwamu logiki oyo omuntu omwe Museveni yajja ne yeesiba ku Baganda natuka n'okusitula obwakabaka n'abuze n'asitula gundi n'asitula kabaka gye yali omulangira n'amuleeta mu lutalo nga yakitegedde nti Abaganda bano obeesibako oyitamu bw'okolagana nabo lwaki yatwala otyogambe enkole tewaaliyo bibira n'ebisigadde lwaki aluleeta wano mu Baganda ategedde bano abantu bano ba Moses Ali abaatwala mu mambuka abaatwala byonna byagwa bitewali success President Museveni mu ku tactics ze bwe yali ng'alwanagana n'abantu mu lutalo si ye yaliyo yekka omuyeekera abayeekera baali groups nyingi naye president yalaba nnyo yakola nnyo kyonna ekisoboka okulaba nti bano abayeekera abalala balwana abaleka balwane naye nga ye akimanyi at the end abakwana buli lunaku beegatte ku ki yese yeegatta ku bo beegatte ku ki n'abakwana enkwana yonna ne batandika okubanga bonna bayiwa kwani ekifo ky'okuddayo bayiwe ku gavumenti beetondere gavumenti badda kumuyeekera Bobi Wine kino kikyamulemye okukola nti bano abantu b'osanze ne system okutandika system eyo tebaali babi kubanga gwe oli kibunoomu naye ng'ate Bobi Wine si kibunoomu that's why njagala kugamba nti nja kukuwa enjawulo ya Bobi Wine ne Muhoozi nti Muhoozi akedde ku makya n'aloota kino neyinza okubeera president but Bobi Wine taloose takedde bukezi ku makya no taloose bantu mikwano gye banywa nabo omwenge bamugaye naye kimanyi tosobola okubeera president ya tugamba nubya niri gino emigo gwajinkubya otuli wano soda naye kimanyi ono oli mwana wa president usobola okubeera president w'eggwanga lino tukuwa ID kisoboka eyo ID abagiresa naye ono omusajja yali mu ghetto ng'aloota nga president that's why Kyagulanyi newe yali alayira yagamba mukazi we nti are you ready to be the first lady nenge parliament gye bayingira obwa first lady nedda first lady obera wa ggwanga ekyo kikulaga nti kiki ekyamutwala mu bayaye ne motoka zonna ziwandikako president n'ebiki byonna n'okufuga abayaye bulungi n'abakkakkanya mu myaka gyonna gye yafugira abayaye nga yayina kyakola ki epeesa lya Kyagulanyi ali marketingire no wansi mu ghetto erya Mayiga balikola batya liri eno mu Bwakabaka naye nga gonna amapensa ga bulabe ate nga gonna ga Buganda enoonya omuntu kyagenda okuvaayo atukole ki atukiikirire kati ono ate Mayiga mu nkola ye yeerabira abantu bano abawaki ate bano abagagga be yaleeta bamutega obutego obunyigiriza abantu ba wansi bino bikyapa mu ngalo byonna bwali bubbi ate bubbi Museveni bwagenda okukozesa mu 2026 ddeko aje majority no bagwe soda sikweyagala nnyo biki bino naye ne bakugamba nti okwadde ekyapa ojja kukyuka kakati nkugamba soda ebyo byonna nga bimaze okubaawo Kyagulanyi akoze eki azze from nowhere Kyagulanyi wajja from nowhere najja ne wave enzi omuntu yenna gy'atasobola kugaana nze nakugamba nti omuntu yenna bw'avaayo n'ayimirira mu muzindaalo n'agamba mbu Kyagulanyi talina makulu omanyanga ye nnyini atalina makulu akyogedde tategeera waliwo abantu aboogera nti olw'okuba anoonya kusanyusa bakama be otegedde naye nze newembanga ate by the way tebamanyi Museveni tebamusanyusa bye batyo Museveni mugezi that's why nze nyakugamba nti babloggers bangi naye waliwo ekikazi nje bayita full figure kiina amagezi kikya succeedinga mu bigambo byakyo ani yaga nti full figure wagira NRM wanup ekigera akitekeno nakiteeka neki neeno yamanyi anytime ajja baga bate tomanda banga buli akuba ku Kyagulanyi mutabukira byebi n'ebintu nti oteeka okukimanya system egenda okuddako oti kakati wemba ngudde mu system eno nkola ntya
eno webanga eriwo neno kati Kyagulanyi bwatuyingira muno kubanga bino Kyagulanyi abimanyi agenda kiringiza munda nga kumbe omusajja ono bulijjo okumunyeenya nga tutavamu bwagundi mumupreparinga ku lwakino bino bye byama batasobola kuvayo bokola kutya kwogera kati ye Kyagulanyi alowooza nti kati kajje bakube mukube balabise kumbe kati olwomwekuba tuzeeyo kuba bano tubadde ba pastors abatamanyi we bayiwa Musumba eno program nyuva ate mpanvu mbadde njagala Katikkiro story eno tugenda gyongerako tugikomye wano nga Kyagulanyi ayingira mu gundi leero tubasiibule tubawe program y'okubiri mbadde nkusaba tukkirize kuba mpanvu leero mbadde nkusaba tubasiibulire abantu balekemu effumu kati tubagamba tulese Kyagulanyi ayingidde mu system ya Mayiga ne Buganda ayingidde mu Buganda siibula abalabi baffe mwenna tubagamba nti tulese Kyagulanyi ayingidde atabangudde Obuganda era twagala obbagamba nti Kyagulanyi kavuyo konna akali mu Buganda okutokota konna kumulawa kutokota Kyagulanyi ntamu zonna zitokotani tujja kubawo ebigenda okukola bitya ebigenda okuddako pulaani zonna eziriwo kiki kye bapulaninga kiki kye balina ani anaafuuka epeesa na buli omu aba ayagala okufuuka epeesa lya Buganda kiki aba akola Mukama batukumye Rama tukyabaniriza bulijjo bayinza twaniriza Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro waffe tukwaniriza nnyo ffe batuyita Barama mission team tuyambi tuli mu kulwanyisa ebisiyaga ate tuli mu territory eyaki eya Buganda tuli basajja Baganda somanyi ndi misaayi ebiri naye ndi banzala mu Buganda banzali ya Mulago wali so kakati munnange tukwaniriza n'emmengo yonna mutwegatteko ekigambo kyo kyokka ekigamba nga bayule ekigambo kye bagamba nti ebigambo bya Katikkiro bitagenda kwirabirwa ekigambo kyo ekivaayo ne kigamba nti nze Katikkiro wa Buganda okuva olunaku nolwo abaana abalama abo nange mbalabye omulimu gwabwe mulungi tekigenda kwerabira mu Buganda tukwaniriza ssebo ekigambo ekyo tukyaniriza otwendosinge ku mulimu guno gwe tukola ogw'okulwanyisa ebisiyaga era tukiddamu buli musiyazi yenna ali mu Buganda tukwaniriza ffe tetulina bulabe na muntu yenna twaniza omuntu yenna alina ID endala gy'osobola okutuwa olina muli ogweyagala tuwa era tukuwe ennamba zaffe tuzibawe ennamba yaffe eri 07 09 83 77 11 tuyina MTN eri 07 meka 3 tujje tutubawe namba enfu manyi MTN twakajugula ojiwa abantu kudduka mbiro tudduke ne banna ngenda kusaba ebiwoma bigwa byocha ogenda tekako ekide eno program tugenda kuongera agenda kulambulula ate oboye nawo otategedde comment section twagibalekera by the way number ya fenda aba agenda jiba wakugundi ndoza Musumba tukutadde Mukama batukumye bannange tekake ekide program zineno Musumba ne otategedde osobola otekawo muwumbo gwa ekibuuzo bo gwa question Musumba ajja kuba abiyitamu n'abiraba n'agamba tumuddemu bagita Export TV tuli ku mutimbagana twetaze namba zaffe zibaawo tu WhatsApping Facebook je TikTok Instagram Twitter Mukama batukumire Export TV to the world.